n'agamba abasumba bano Mukama abawadde time yonna okwetereza batumidde abaka mu nkukutu nga woogambye nga gwe walyogera nabo ne bigaana abaana bano bakola mulimu gwa Mukama. Ne ngamba nja kubigamba omusajja wange tulabe kyabyogerako. No, kirungi aba omwami oyo kubanga yakubirako kiraga nti afollowinga ate kiraga n'okufaayo eri ekkanisa n'obulumi. Kamba buuze mu ntalo zino ez'abasumba Mukama afuniramuwa? Tafunamu. Ekyokubiri bw'ojja n'oyogera ku Pastor Ronnie abadde yakavaayo n'ogamba nti oyo nabbi wa bulimba oba kale abasumba abo kanejjemu abasumba abo n'otandika okuboogerako nga bw'oyogera Mukama agambye ogenze mu public Mukama afuniramuwa? Anti kati yaba akutumye. Wulira akutumye ogende ku social media agambe ndigenda olalaase nti musumba oyo ali bw'ati. Abantu be bano abali mu kkanisa eyo Mukama abatabatunuulidde. Kubanga nze bw'oŋŋamba nti musumba wange akola bw'ati nga kibi kinene ŋŋenda kudda ewaka ntuule bwe mba mbadde nnywa ne kawalagi nga kiri kye kibadde mu kkanisa mulimu wadde bankiipingiddemu Mukama ambisebiseeko akasubi sikyanywa walagi ŋŋenda kuddayo mmunywe. Abantu bangi bawoze bavudde mu kukkiriza lwa bigambo. Lwaki tulina ekigambo olwaliro? Ewali ebigambo wabaawo ekigambo. Kati tulina ekigambo kya Mukama oba ekigambo nga ye Kristo nti ewali ebigambo okuva ku makyera bwe maze mbuulira enjiri ku street oba ku crusade ngamba nti bane tubaleetedde ekigambo mu bigambo. Ekigambo mu bigambo nti okuva ku makya okuza okuva mu buto babadde bakubuulirira, senga yakubuulirira, jjajjaawe yakubuulirira, ebimu byakuyitanga ku mutwe. Maama wo n'akubuulirira, taatawo ab'oku kyalo, fe ab'oku kyalo batukubanga n'emiggo. Oli ono mwana wa gundi tukube. Lwaki mulya mutambula? Muli ebikajjo mukasuka ebikuta. Nti baatubuulirira. Ne waliwo ekigambo ekisinga ebigambo by'abasenga bamaama bajjajja bakojja baani ekisinga ebigambo bya pulezidenti ekigambo nga ye Kristo. Okitegeera sebo? So Katonda atunuulira nnyo abantu bali ne bano kambabuulire buli lwogenda ku intaneti n'oyogera bw'otyo obaako boggalira ebweru. Abagamba olaba ate kati bakola ebyeyo kansigale eno. Owulira n'eŋŋombo agamba gundi waaba mulokole eri eggulu nange nyaddiyingira n'eŋŋombo baatandise oziteekawo. Kati Katonda mugezi kyakola antuma asobola okuntuma nanga bagendayo yogera nabo. Buli lwenjogera nabo bw'abanga newankubadde embeera eri etya nga Katonda akiraba antumyeyo mbanga asize ensigo mu mutwe gwe agamba gundi yajja ne gundi yajja ne gundi yajja. Kati Katonda alina obusobozi bwonna okumugjawo n'ensonga lwaki abadde tannamugjawo atunuulira kiri mabega kisibo bano abantu baali nabo. Gwe togenda kera ku makya gwe ayogera ku intaneti ogenda osumba ekkanisa eri olina obusobozi gwe nga n'okusaba kukulema okusaba oyayuyiza mu kusaba osobola okwayuyiza mu kusaba n'okusiiba tosiiba naye oli omusajja kituufu yasobya kituufu yagwa kituufu yava Katonda naye Katonda atunuulira abantu balina kubanga bino ebintu by'obwakabaka it's all about numbers. It's all about numbers. Kyekitubuuliza enjiri kati gwadda ku intaneti n'oleekaana ng'ogamba Mukama akutumye ogenda funa ekikolimo. Ekikolimo tekivangawo. Ekikolimo ky'amaanyi n'okusinga ate gwe ayogerera mu Katonda ng'olimba. Abamu emyoyo gyabika gye giboogereramu nago agenda. Nabagambye buli lw'oyogera ku gundi. Dawudi yasanga Sawulo nga yeebase yali kabaka n'ayingira munda. Ni kiki ekyamulemesa okutta ate nga Dawudi yali atrainingiddwa kubeera kabaka. Ekimulemesa okutta ono amafuta agaali kwono n'ekyatokomanga kwoyo. Katonda buli lwayogera ekigambo kyekyo tekidda gyali nga tekikoze kyakigambye. Buli kyaba yasetinga musi y'omwoyo ebintu by'ensi y'omwoyo tetubirabisa na maaso ga mubiri. Njagala ekkanisa y'omulembe gwaffe ebeemu amagezi ag'omwoyo. Tugenda kunyumirwa nga tulina amagezi gali ag'omwoyo.
nti omuntu alwala omusujja n'ekitandikira mu nsi ya mwoyo okulwala. Tigundi agenda kulwala weeks 2 n'olwala, kitandikira mu nsi eri. Okitegeera? Ati mpuliramu omusujja mu mubiri naye mu nsi eri kyatandika. Era namanya the other time nti ngenda kulwala ku musujja. Lwaki? Amagezi g'ensi y'omwoyo ganjawulo ku nsi y'omubiri, ate buli kikolebwa mu nsi y'omubiri kikolebwa mu nsi ya mwoyo mu kusooka. Kyovola bwe mbanga ngenda kusabira nyingira mu nsi ey'omwoyo n'enkwata ekyo ekiri mu nsi ey'omwoyo n'enkigoba, bwe mmala kigoba wano mu nsi ey'omubiri n'olyoka obuukabuuka ne kikuvaako. Kitandikira mu nsi eri. Njagala mbakakase mmwe ekkanisa waliwo ensi ey'omwoyo ate era waliwo n'ensi y'omubiri. Tujjewo amagezi ag'ensi y'omubiri, twejjeeko amagezi ag'ensi y'omubiri. Nina ekkanisa mwe nagenda emabegako nga nkyali nentuuka, olw'okuba nti nalinamuuko amagezi ag'omwoyo, olwatuuka bwe nti nempulirawo nti wano wendi si watuufu. Misaalaba biki? Ni kanisa ya balokole. Ngendo tuula nina akabonero nze akambeerako bwe manga wentudde wakyamu obanga gwentudde naye mukyamu kamaanyi nnyo ne kankwatirawo. Namaliza n'emmere sigiridde nenga bayise baweereza, nali muweereza ebiseera ebiira, nali omu ku baweereza mu kanisa yaffe. Ate njagala kulabula ekkanisa si buli aleeta ssente nti azireese mu makubo matuufu. Naku lumu nagamba nakubira esimu negamba nti ndabye omusota nga gukutte ssente ku mumwa nga gutambula dollars nga gutambula gunoonya kanisa gwe genda kuwa. Nti abamu bambi babawamba, abasumba bano babawamba lwa busente. Sitaani ayina obuyinza ku material, bakita material things. Yes, ayina obuyinza ku byo kati abikuwa. Kati ate naffe Katonda nga bwe yatutonda mu kifaananyi kye tumuyinako obuyinza, kubanga naffe tuli bakatonda. Kati ensi y'omwoyo egamba etya? Olina ekintu mu lubuto kikuluma, olina ekigere kivunze, oli Katonda, olina obusobozi. Ensi y'omwoyo kyeyogera, olina obusobozi okubaako ky'oyogera eri ebbwa lino ne likala oba ne livaawo. Oyingira mu nsi eri ey'omwoyo ng'okozesa amagezi ag'omwoyo. Toli ayingira mu nsi ya mwoyo nga akozesa amagezi ga mubiri, olina kukozesa ga mwoyo. Ekitusabisa abantu ne tukkiriza Mukama nti kino kisobola okubeera, tukozesa amagezi gali agakwekeddwa. Amagezi g'omwoyo gakwekeddwa. Abakulembeze tebagalina bw'aba tali mulokole, era bw'aba tali mulokole ate nga taganoonyeza tagafuna. Nga bwe tugenda mu bibiina ne tusoma n'onoonya kino n'onoonya ne musoma ne batagenda babuuza ne bye twasoma ffe twasoma bye twasoma ne batukubanga n'emiggo naye nga olwali si byenkola ne wejjusa n'okwejjusa omukazi yankuba emiggo oyo nga tunoonya magezi gaaki. Naye gano ag'omwoyo tebakkuba na miggo, oganoonya. Tuganoonya tusoma Bayibuli tusiibako. Katonda tumuwa obudde ayogere. Tova bw'oba omaze okumbuulira ontegeezezza ku bizibu byo ate togenda kutambula genda nga towuliriza response yange. Mpa obudde nkugambe nti asijja kisobola. Kati abamu abalokole tukikola nnyo ensobi eyo. Ogenda maaso ga Mukama olubala omusaba n'opaala wali akapiira n'ogenda. N'opaala tugenda mu swimming pool n'ogenda. N'opaala waliwo gundi ngenda kulaba enjigiriza gundi. Mulekerawo n'okuwuliriza ebintu ebitategeerekeka balokole. N'okulaba alaba. Unique media yajja. Kali kiddukiro kyaffe tudduke eyo. Haleluya. Njogedde na haleluya. So Unique media weeri sharing obutambi buno twagala n'abali mu State House balokoke. Twagala n'abali mu State House amagezi gano ag'omwoyo basobola okubanga mulimu abalina ag'omubiri n'abali mu magye. Nze neebaza Mukama nti n'abali mu magye bambi balaba. Bangi abajja mu inbox yange ogenda omulaba nagamba muganda wange eza linki yakujoininga gurupu yala ku namba ya mukulu oba bakubirako simanyi. Bangi benjogera nabo ate n'abamu banene ddala naye amagezi gano ag'omwoyo bagaagala. Ekyoyogedde kituufu lwa nsonga waliwo ebintu olumu ebikolebwa mu ggwanga lino
n'ogamba naye ono yakikoze senga yabadde amanyi Yesu wallahi teyandikikoze. Ekyo bwe kiri waliwo amagezi agomu ate omukulembeze n'abeera n'amagezi aga mirundi ebiri ayinza n'obatambulirako. Samikege manya gange Eric Media ekyano tuli ne Pastor Ronnie atugezaaho kutematema mbeera eya bapasita bano kuba waliwo eyampeeza n'angamba abaana be bakola bituufu so byabadde annyonnyola then ka video ke naso playing ka audio kabaddemu amaloboozi of course aga pasita genyinza oyita nti musajja simu tali kiriya bulungi. So nja kukujjukiza Media Shed agenda omwana wo bagwe bakutraining ebintu by'amawulire bajja kuba bakuyamba bulungi nnyo osobola bakubira okweza enamba ne baba nga bakutaasa okulaba ng'olina skill gy'omanyi ensi era ye topic gye tugendako gye njala obuuza omukulu nti weetaaga okuba ng'olina ky'omanyi olina okuba ng'olinayo skill gy'omanyi. Omukisa gujjirawo nga Mukama aleese omukisa bagamba bulaadi wange oba gwani ki ky'osobola okukola nga toyina. So genda Unique Media kwe skills ezo production mu mawulire production mu radio mu TV bakola batya ku radio bapresenting batya ku radio ku TV moderation ebeera etya byonna genda bikutegeeze babikusomese obiyige ate nga musooka kuteesa oba oli awo ne bakusomesa nga tebakunyigiriza nnyo. Dinaya events bakola ku bintu bya kutimba ye banna owasadde tukola ddi omukolo oyagala mukolo gwange bagala mukolo Dinaya events tumuwe omulimu atutimbire no omukolo gujja kale Dinaya events weetegeke omukolo gwa Pastor Ronnie gujja tugenda tulya masala. So Dinaya events mukubireko apulaningira omukolo gwogwo naaba nga akugamba kati wano tujja kwetaagawo tables weeziti wano twetaagayo ebimuli weebiti wano kwegamba omukolo ne tugutuukamu nga gunyuma nga n'ebifaananyi we tubyekubya binyuma naye waliwo abakola emikolo ne weekubya ekifaananyi ng'ebintu tebinyuma n'ogamba ono mukolo gwe nga yeekubyeko nnyo enjawulo. Dinaya events mukubireko ajja kubeera ng'akuyambako oba oli awo okuba nga akutegekera bulungi n'oba nga ate onyumirwa omukolo gwo video nga we banaagikola ojagamba yes this was my function birthday kwanjula kola biki byonna Dinaya events yakutimba. Then Pastor Ronnie yagambako emabega awo nti habo si mubi kasitoba nga togasseeko bintuntu si kyekyo mukama wange kubanga yagamba Yesu yatonda ebintu bino tubikozesa obuzibu kwe buva kukwata habo oyo notandika okulaamirizaako ebigambo we bifuuka ebikyamu n'eddagala lyetumira gwe tokozesa habo n'eddagala lyetumira era balikola mu bino. So when JS Medical Herbals genda bakujjanja balinansa naawo ate n'ekirala omusawo bamuyita John musajja mulokole era yankubirako ng'agoberera nnyo programu zino ziteekayo ey'ensi y'omwoyo. So gendayo bakujjanjabe simanya nagwa ku accident n'enfuna enkovu nnene bazijjako bulungi no skin neddayo amannyo gajjiraajiramu gadduga gakulumaaluma genda bajja kuwa of course ekitereeza amannya gaye nga olisted skin yafuukuuka embalabe tezinzigwako genda bajja kuba bakutereeza mu skin eyo then n'ebirala diabetes pressure simanya aniya babijjanjaba ne biwonera ddala n'owono genda mu simanya nti okusimanya okukola cooperation bakubireko kweza enamba then tugende tube bulungi. Kakati topic nyaya tugendeko musajja wa Katonda eriye beat tricky gwamanyi ogenda ogikola ki ojoandolinga njagala twogere ku nsi y'omwoyo vis-a-vis ensi eno gye tulimu kubanga waliwo abalokole abalowooza nti ensi y'omwoyo yokka ekimala n'alwala neyegalira mu nnyumba n'asaba
amugamba mulokole lwaki togendako mu ddwaliro newejjanjabisa awo nakugamba Katonda ajja kikola. So it's a bit tricky naye simange gyogenda kinnyonnyola diwe tuba tulina okugenda simanyi tulwana tutegera tutya olutalo lwe tuyingire tuno luli physical luno luli spiritual tuleme kubeera nga tutambulira oba oliawo mu butamanya buli kimu spiritual. Ekirungi gwe eri ogendayo ne wano wooli tutandikira awo ate tokisusa nnyo nti ŋŋendayo eri olwo yajja nayo amusumba ncekinga amuukaawo okolere ku tayimu ye ondaba otya myaka 5 kyekingayo no bw'obeera n'amagezi gano ag'emirundi 2 gakuyamba. Nze emirundi mingi ndi munywi nnyo wa caayi, emirundi mingi eggulu we lyaŋŋaana nengamba onywa nnyo caayi sukaali oyo agenda kukosa. Birooto ebyo ne wayitawo ebbanga nenywa caayi nga bw'omanyi omuntu abeera ewaka obwomu ofuna gundi ofuna amata wali nobagira olwo n'omukyala yali atufumbira ngaawo amata kati nga mutwala fles kantuma abaana mutwale sifumba waka ndya bumpwankimpwanki buchipusi bulolex biki bibuzi ne diŋŋamba live nga ntudde taddemu ejiiko 3 mbuna obukopo obutono mwata ne niŋŋamba va ku sukaali ogenda kulwala kyayina nnema ku enkeera ogenda kulwala ne wayitawo akaseera katono era nenfuna kyekimu ddoboozi amaloboozi ganzijira nolaa nali sisuze waka nina we nasula ne mmala okunywa caayi wange bulungi nambugaana ne neebaaka mba naakagwawo bubbu nga sinaba nakugenda nti nnyingire otulo naakagwa bwe nti ku kitanda eddoboozi naliŋŋamba nagamba weesonyiwe caayi gundi gwe kati ago magezi ga mwoyo ago magezi so nemmanya nti caayi nina omukendeeza yadde kituufu kirabika kirungi okumunywa mulimu gulukosi mu sukaali azaamu amaanyi naye alwaza asobola okutrigalinga buseozi bwa sukaali nenfuna obulwadde bwa sukaali ate Katonda abatafunamu tukitegeera bwe ndwala abatafunamu kati ojja kujja ne sukaali nga ate nange mulina nakusabira sukaali nga naawe omulina kati Katonda byebyo ebimu ku byatuyambako n'amagezi ag'omwoyo kati gwe abantu bangi bakoze ensobi ng'obulamu bwe oba obusinga asiiba busibi nga takola. Waliwo abantu Katonda be yagamba naga gwe gundi ebyokukola sooka obireke kubanga bw'onompeereza wano weewali omukisa gwo ago magezi ga si bonna si buli gw'olaba aganye okukola ndi Katonda yamugaana abamu bakyekwasa bwekwasa baamuluma n'agamba bino ebyokukola bino siddamu kupoota ate abasajja baluma abo bakulumako wali sipootangako naye bapootera ku mmeka andi ng'obigamba oyinza okuŋŋamba naye kyemmanyi we nalaba abaapootanga wabawanga 5 alani meka batuuka mu mutwalo kati nawulira bali mu kitundu bwe batyo mutwalo ne waliwo be babeerako ku 13 naye ng'enkokoto gye weetuse ate nomala wiiki 2 ne bakuluma waliwo gwe mmanyi baamuluma n'agenda n'abimenya era abamu babimenya abijja n'abikulakulayo nga omulokola alina omumanya nnyina okukola wemmala okusaba genda okole ofune ssente n'ekirala nze nalina we nali nkolera wa mirundi 3 ng'ewamu ndyo nga musumba era nga bansasula ate nga bansasula bulungi lyali ssomero nga nsumba abasomesa n'abayizi naye nga bansasula ate nga nina ne wano mu kibuga kampani nnene kitongole kya research nga nkikolera era nga tufuna akasente naye eggulu bwe lyaŋŋamba nti gundi nkwagala mu kitundu kiri ekyennakasajja njagala onkolera omulimu ne ŋŋaana nga ndaba ettooke eno mbadde ndi akakoko bulungi nnyo
bampa akasente kange mu budde akawunti sente zijjako bwe nva eri ne ŋŋenda ku ssomero gye nakolanga abasomesa musumba like nga banjagala okamala bulungi nnyo naye nga ddoboozi nenwana neddoboozi nkwagala wali ne mukama mukulu sina gye ndaga nvaako nalwana ne mukama ebbanga paka bwe yaleeta rejection nenyambala ki rejection yonna gye nali nkolera ne bitandika okutabuka ngamba mukulu ŋŋenda kulya ki bwe nva ku bino ŋŋenda tandikirawa olunaku lumu nkyama ŋŋenda kadala ka capati nfune Rolex nzire waka naye nga mpulira omutwe gunnuma nga naye kinnumya omutwe omusajja ŋŋamba okuva ku byokkola biri ayagala mbu nzije mbu muweereze ŋŋenda kulya ki ennyumba atusasula nsasule siina maka nti nazimba yes ŋŋenda kulya ki ne mugamba kakati nno mukulu gwe singa oba ompaddeyo awo kadde nga 10 nsobola okubaako kyentandika ne muwoleza omanyi katonda oba kyaliiwe baako byoyogera mugamba kakati olaba nga bwe njogera bwe nti nimugamba kakati olaba mukulu nandibadde ntandika mobile money neteekamuko n'obuntu buyafooni bukibu omuntu obutonotono nga nsobola okuyiiyayiiya mobile money esobola okunkolera nno naye nga ye ebyo tabiraba ayagala otandika okole sibalima nti nina omulimu gwenkola guli awo munene naye ndya nywa siina maka nti gali awo naye mpangisa naye era zo tezinnema nzisasula ate mu budde ntambula buli wenjagala okugenda ndya buli kyenjagala okulya kubanga mpeereza ayina ebintu byonna yaŋŋamba eddoboozi ne liŋŋamba nga ndi Rolex nkakutte eddoboozi ne liŋŋamba nti Ronnie omukyala gwe ndi naye mulokola ali kadaala yasiika capati tawulira ddoboozi nze aliwulira nze nga Ronnie gy'obadde okola bakusasula ne yonna gy'obadde okolera yonna bakusasula n'abantu bakolera abantu ne babasasula naye ate nze sisasula njagala onkolere ŋŋenda kukusasula okuva lwe natandika okukolera mukama njagala mbabulira amazima ga Katonda ne bye nnali sirina the other time kati mbirina wano okuva lwe natandika okukolera mukama waliwo n'abajeemyo mukolera ani ava kalimu kano Monday to Monday okola tolina na budde bwa kanisa Monday to Monday okola tolina budde bw'abaana na waka bwe banaamala okugira ne obulamu ne bukyuka so waliwo abantu abali mu kategole yaffe nga ŋŋenda kulya ku kalimu kano kenfunye kati ndi ku bano abatali mu kategole yo kwana ogena mukama bw'akujja ku mulimu abaako kyakuwa ekirala bw'aba takuwadde oyo si mukama ekyo kirala mukama wakujja ku mulimu gwo oba ku kintu kyonna kyakuggyeko akulabirira naye woovaayo notandika otukaabirira ekyakugjayo kirala buli lwakujja nze bwe navaayo nensetolinga nembyesonyiwa ebyemirimu bwe ntuule waka nenfuna ekirooto nga eddoboozi liŋŋamba Ronnie njagala ontandikire Charity Foundation naye nga ŋŋamba nti tandika Charity Foundation sina yadde olw'ataano genda oligirigisitalinge genda ofune woofiisi ogiteekewo njagala olabirira abaana abatalina mwasiriza abeetaaga obuyambi njagala mubayambe ejjo lwabadde lwa Sunday twakoze graduation abaana abawala betubadde tuyambako n'okusoma ebifaananyi bikuwa betubadde tuyambako n'okusoma babatikkidde ejjo si lwakuba nti tulina ssente kubanga natuuse nga ssente sizirina za graduation ne mukama n'azireeta kubanga kike buli kintu nga Katonda yakigamba nti kikole ogwo mulimu gwe buvunaanyizibwa bwe lwaki olumu enjala lwaki otambuza ebigere nabadde ndi awo omukyalo omu nampeereza emitwalo 10 nanga musumba omwoyo omutukuvu ŋŋambye nkuweereza emitwalo gino 10 transport otambulamu omwoyo omutukuvu tewanjokyezaayo neŋŋamba bino ebintu tubikola ffenna naye omukulu buli waafuna naddeeyo n'atuula tanjokyayo Alan okitegedde naye ntera okwokyayira naye ng'ekyaddala wallayo olumu osanga omulokole asiiwuuse nemugaba mulokole kyakikufaananya ng'ekisiimuula okitegeera kiki olabisa obulokole nti buli ali mu bulokole alina kufaanana bubi
bateekawo embeera omulokole talina kwambala bulungi, omulokole talina kukwefaako mbu bya sitaani. Ayambala ebiganduula, naiti yajambala luli ne kati kyayamba. Omusanga ayambadde ekigoye kiri ku bikukujju. Nogamba naye mulokole. N'omugamba mulokole. Olina baawo yakuwasa, yakukuba embaga, muli mu bufumbo butukuvu. Ekikwambaza agaganduula mu kisenge ekiro kiki? Nedda gemazima katomala ng'ogamba omusajja ayenda ng'era odduka ewa Ronnie tuyambe omusajja tatuula kati mugana ekikwambaza n'ofaana ng'ebisiimuula ng'olina omusajja kiki? Mbu omwoyo gubagamba balina kwambala batyo bannaye. Ate Ronnie naawe nno olumu olina abantu bange b'otandise okugira buli kimu mwoyo. No, bino ebigambo by'omwoyo olina okuba n'entegeereza emirundi ebiri, kubanga ebyaddala nga tujjewo ebyokusaaga n'ebyaki ebyaddala ddala oli mu mubiri wano. Ebyaddala oli mu mubiri, weetaaga ekyokulya, weetaaga ekyokwambala. N'omukyala nagenda emabega ddala nga ndi mu kuyiiya obulamu akamala okusoma, nagulanga ebipale bya ganjagala okulabika obulungi. Ng'oseka ki? Nakyo nnoonyaako. Ninawe nagenda okula n'osanga agula obulega ku bisatu. Bisatu yamugamba bamusalireko. Nze nali ngenda agula kinniigiina kyali kya 2. Mukazi n'alonda obulega. Bugende tebuddanga mbaana ba Mukama. Naye nga onoobeera mwavu, obwavu butandika na bwongo. Yes. Buli kimu olaba. Nze nafunanga ssente naye nga ngamba nina ssente. Enkoko eyitawo nega anja kulya Rolex. Bubwavu. Oyina mwaka ssente lwaki tolya? Supermarket weeziri abazigenda si baaluminati bokka. Mulokole genda naawe olage Katonda. Bondi ze nagenda mu bondi nga sina dolwata sinaamu ennaka waawe ne bannyaniza muzeeyi jangu nentuula namuuko mu zibbenzi. Otuulamu n'omanya wendi zifuna nditandikira wano. Nze nabagamba nti nagendayo ng'omuguzi. Oba ne bagamba ayina kaadi ayina nawe ali eyo ng'onjagaliza akabono kasikagaana. Omukwano gwange twade tuddayo ewaka n'asanga ekitaala kino. Bino ebitaala bye bakyajinga. Kati namusanze yalamuzza dda. Mbobanga omukulu akigamba emitwalo 4 bino bye bakyajinga musanze gagenze. Kati agamba omukulu nyina emitwalo emeka 2. Musanga awo mugamba ogamba otya kyekiganye? Angamba ekitala ekyo nkyagala naye akoma emitwalo emeka 3. Kati kumbe nanga nimbiramu. Kati mugamba mpita omusajja w'ekitala confidently. Mugamba mukulu ekitala ekyo kikoma ssente mmeka? Nti 3.5. Mugamba tugako emitwalo emeka? 3. Mbaze kamongereko omutwalo alete kiri 2. Omusajja ng'ayongerako amugana edda nze ndaba ndi mukongerako ku mukwano gwange afune ekitaala. Ng'omusajja agakwata leeta ssente. Ngamba omusajja leeta 2 egyo kwata ogumu. Ng'ate omusajja ajjayo ssente. Kale tunyumya n'angamba mwadde muteesa naye ng'ekindi mubonga senga omusajja agaanira ku 3.5 ne tukireka nga tayinaamu. Kati obwavu bannanga obwavu bubi. Ate nze nyina statement gye ntera okukola era kanjiddemu wano. Teri mwavu agenda mu ggulu. Ate lwaki ompa akazinda? Oyogedde ebibyo ate obinyingizaamu. Anti wulira omwavu alina obujja. Omwavu tayagaliza. Omwavu anyiiganyiiga buli kaseera. Ontegeera
tulina okusaba Mukama n'atuyamba n'atujja mu bwavu, kubanga ne wobeera mwavu era okusanyusa Mukama olina kukola bingi nnyo ge mazima. Omuntu alina obuweereza obuli mu kasente bunyuma. So njagala ekintu ekyo kinnyonnyole bulungi nti tuli mu mubiri, eby'omwoyo tulina okugukola nga guli kiriya, nga tutambulira mu layini ntuufu, naye tuli mu mubiri. N'ekirala olwaleero guno omulembe ngwewuunya, abantu balowooza nti Katonda gwe tulina yeekulula bwekuluzi. Omuntu n'akulaba leero ng'obulamu bukyuse mu bbanga ttono n'agamba oyo yagenda mu nnyanja. Oli bw'akulaba ng'abadde takisuubira kwekanga ku rediyo, aha luminati oyo olinaga oyo yagenda, bamutwala dda, waliwo akabiina. Kati neewuunya, waliwo n'abalokole abasiibira abalokole bannaabwe nga ekimusiibya oba ekkanisa ekigisiibya eyagala kujjawo ekkanisa eri mu kitundu eveewo lwa nsonga lwa sipiidi gyetambulirako, eyo erabika kaloti. Waliwo amagezi ag'omwoyo nga tonnaba kusiibira gundi oyo n'okumukasukira ebikompolo ebigenda otuuka nga Katonda amubisseeko bikuddire, kubanga bakafaya mukwano. Gwe buuza abalezeza ku kkanisa abasomanya bannankulumando abakyala abasamize, mubuuze diro yakasuka ekikompola ne kigenda ku kkanisa gye yakasukako ne kimuddira, kiki kye kyakola? Bwe kyakomawo kiki kye kyakola? Bw'okasuka akapiira ne kabawunsinga ku kisenge okuddira mukwano. Kati yeyo ensi y'omwoyo gye ŋŋamba, temusiba bisibo bya jjenjeero balokole nga mukuba balokole bannammwe, ogenda kwetta, ogenda kufa. Oyinza n'okufa n'ovaawo nga tekibadde ku gwe naye ne kibeera ne ku mulembe oguddako ogugwo, abaana bo ne babonaabona bazzukulu, ate nga togenze mu ggulu ng'ate ekibi ky'ensi y'omwoyo eri amagombe oba olina obusobozi obulaba ng'osobola okulaba abaana bo babonaabona. Era mwe abatagende eri nga mugenda sigala wano mubonyebonya abantu. Lwaki babonyaabonya abantu? Nti balina obusobozi obulaba ebiri kuno. Abasinga obungi balaba, emyoyo giri giraba, kubanga ensi oba ekitwawula si kinene. Abali ku nsi ey'omubiri n'abali mu nsi eri ey'omwoyo si kinene nnyo, just maaso gano kugabikkulako kabubi n'olaba. Nenze era Mukama yeebale kubanga tetutambulira mu nsi ya mwoyo nga tuli mu mubiri, kubanga ebitwetolodde wano Mukama n'akulaga. In fact tolaba nga tuli wano kugira, omanye emyoyo egitudde wano nga giraba gundi show yaffe. Oyinza obutagiraba naye gitudde wano giraba show yaffe. N'ekirala, ebintu bya Mukama si byakwekulula, tulekerawo okuvumiriga oba kuvumaganya Katonda. Bw'otambulira omanye ebintu bya Katonda bya principles, bw'oliwo otambula obulungi ne Mukama, ekyo kye yateekateeka nga abantu abatambudde obulungi naye kijja. Kyereeta tekimulinda na Mukama kwogera nti gundi genda, kijja kiri automatiki nti bw'otambulira mu butukuvu n'obukola ogenda kunywezebwa, omulimu gwe ogenda kunywezebwa, ekyo kiri automatiki. Terina byakutuula ne Katonda ku mmeeza nti mu debatinge nti mu butukuvu n'obutuukirivu Bayibuli bwegamba nti we tunayema okunywezebwa. Bw'okola obutuukirivu obutukuvu n'obutuukirivu nga obutambuliramu, kiri automatic bizinesi eyina okunywera. Toba olina edduuka, minzaani ekola bulungi, osaba n'osiba nga bw'olina okusiba. Lwaki osekerera wangobezza ebyange, lwaki nkuwa akazindalo malayo era obadde okeewadde. Minzaani tekola bulungi, otunda perfume bw'omutoolako n'oweza akacupa akalala n'oyiwamu amazzi, amafuta okuba obugundi empewo, omusaala ogenda gukolamu ki? Yes, ekyo tekiriiko kuteesa. Simanyi ogende wa Mukama weegayirire nnyo, kiri automatic nti bwe
mu butukuvu.